Aladisi w'Emukono Ajati Fatuma Ndisipa Nabitaka atabukira abakozi ba gavumenti obuchafu obuyitiridde mu katale k'Emukono akamanyiddwa nga Kame Valley Market. Ndisipa agamba kiswazo kwabanga owantu bategekera ebyokulya mu katale kano nga wajjudde envunyu n'ategeeza kyo kigenda kuviirako abantu okulwala endwadde ez'enjawulo. N'alagira abakozi ba gavumenti okuva mu ofiisi bajje balondoole obuyonjo buli mu katale kano. Naye tusaba abakulira akatale n'abakulira ebyobulamu ku Mukono Municipality ne Mukono Central Division muve mu ofiisi mujje wansi mulabe abantu embeera gye bawangaaliramu. Obucaafu obw'ekika ekyawaggulu bujjudde mu katale ka Kame Valley Market. Department y'ebyennyanja nkyafu okufa obufi, Department y'enkoko nkyafu okufa obufi. Ekisinga okwewuunyisa n'allocation y'ebifo ebikolerwamu naye teri orderly. Omuntu alinaanya awasalirwa enkoko, omuntu alinaanya awasuulwa ebiva mu byennyanja, omusaayi gwonna oguva mu biki, naye ate ng'abega mmere, naye ng'ensowera, envunyu n'ebintu ebicaafu, amazzi aga kiragala, amaddugavu byonna nga biyitiridde. Nsaba akulira ebyobulamu ku Mukono Municipality ne mu Mukono Central Division oveeyo okola omulimu gwo. Vaayo buli lunaku bbiri ojje mu katale ka Kame obulire abantu ekirina okukolebwa, kubanga at least mu ddwaliro tusanze nga tulina okuyonja katale ka Kame. It's too much. Obucaafu bususse, obucaafu buzadde n'obucaafu obulala tugenda kufuna obulwadde obulala nga typhoid, dysentery n'ebiringa ebyo. Tubasaba muveeyo mukole omulimu. Senga tebabadde basirikale kujja ku celebrating olunaku lwabwe olwa ttalehe 6 kyandibadde ate kiyitawo nnyo. N'olwekyo tubakubiriza obuyonjo obukwatako, obuyonjo obubwongo omuntu fuba okulaba nga wookolera waweesa omubiri gwo n'omuntu wo gwayimiridde ekitiibwa, kubanga abantu baffe bye tubawa ebbali abamu tebamanyi mu bikolerako, naye nga kyannaku kiswaza era tubakubiriza omulanga muveeyo mukole ekyo ekibasasuza. Ndisaba abadde n'abajaasi nga balongoosa ebifo eby'enjawulo ebisangibwa mu kibuga ky'Emukono okubadde taxi park, akatale k'Emukono wamu n'eddwaliro lya Mukono emanyiddwa nga Mukono General Hospital. Wano balabudde Bannamukono n'abagamba ekirwadde kya mpox kyeriisa nkuli mu kitundu kino. N'agamba mu kaseera kano Addis y'Emukono erina abalwadde abasukka mu 8. N'agamba abantu balina okutumbula obuyonjo bonna we bali osobola okwewala ebirwadde bino okuli Ebola ne mpox. Ne Bannamukono mwena mbategeeza nti eggwanga Uganda lyalumbwa obulwadde obwa mpox. Obulwadde buno obwa mpox bwajja ne buzuulibwa mu Kampala, naye nga we twogerera Mukono district erina abalwadde ba mpox abawera 8 nga update y'eggulo bwe yabadde. Abalwadde bano tubajja mu bifo ebyenjawulo, tubajja mu bifo ebibeeramu abantu abakola emirimu egyo gye tuyita egy'abanneeko, kubanga be ba contacts abasinga, kubanga ba interactinga nnyo n'abantu abavuga trailers okuva mu ggwanga erya Sudan, okuva mu ggwanga erya Congo, okuva mu ggwanga erya Rwanda, okuva e Nairobi, kwegamba mu nsi ez'enjawulo. Kati tubakubiriza nga tubagamba ng'okuzaayo abaana ku masomero bwe kuliwo mubeere nga mwegendereza. Mpox alina signs and symptoms. Tugezezaako okuteeka ebipande mu public places okubalaga nti mpox afaanana atya. Omuntu mpox w'omufunidde oba owadde haaga, era mpox ajja kutandikira ku mukono. Bw'oba wafunye mpox ng'omuyisa mu nsonga ziri endala, era mpox ajja kutandikira eyo ensonga endala gye zikola ki, gye zibeera. N'olwekyo twewaza abaana baffe. Omulembe guno gwakuwa haaga na kuba pek. Tubeebaza okuhaaginga bannammwe, kubanga buli omu avudde mu bifo byanjawulo. Tetumanya ani alina mpox ani atamulina, naye nkugambye nti Mukono district sofa tulina cases 8, ate Entebbe mu Grade B hospital gye tubadde tutwala abantu facilities ajjudde, kubanga eggwanga Uganda kati ligenda mu balwadde 2,000. N'olwekyo facility yajjudde. Kati Ministry ya Health etwadvisinga okwa-identifyinga area nga bw'olaba tent ya UNICEF eyo weeri, okugiteeka mu buli kimu. Abalwadde abo tubateeke mu tent eyo tubajjanjabe nga tetubatutte ate kati Entebbe, kubanga n'okumutuuza mu mmotoka bw'omuvuga bw'omutwala Entebbe bw'omuzza ayongera okugaba obulwadde. So contacts bwe zisukka obungi kigenda tubeerera kizibu okujjanjaba mpox. Naye ate bwe tubadde tukyali ku mpox ate ne tufuna omulwadde afa ng'afa obulwadde bw'Ebola. N'olwekyo Bannayuganda tubategeeza nti ebintu byonna kati muddeeyo mwambale masiki, muddeeyo mukendeeza okukwata mu ngalo, mukendeeza okuwa hug, kubanga obulwadde tuli nabwo ate bwonna bulwadde si bwangu. Eggwanga lyasazeewo okugema abalwadde, okugema abantu obulwadde bw'Ebola.
bwe baba bakugemye ng'ekitundu bakya identifyinze nti kirina obulwadde kkiriza bakugeme kubanga eddagala erigema Ebola weeriri naye erya mpox teririiwo naye bw'ogenda mu ddwaliro abasawo ne bakulaba mpox bamujjanjaba era awona naye ate bw'ogaana mpox era akola ki atta n'olwekyo mbategeeza nti buli lwakuna task force ya Ebola ne mpox etuula mu DHO's boardroom buli awulira ng'alina gw'amanyi alina contacts ebyefaananyiriza smallpox oba chicken pox muveeyo mutugambe tusobola tulina ttiimu eya rapid response ejjerabe abalwadde abo tusobole okubajja mu communities basobole okufuna obujjanjabi obwetaagisa. Yakulembeddemu abajaasi okulongoosa ebitundu by'emukono ye Kano Charles asiimwe okuva mu balakisi y'Empoma Satellite ng'ono agamba kyo bakikola buli mwaka okola nga batumbula obuyonjo wamu n'okuteekawo enkolagana n'abantu ba bulijjo wabula abantu b'emukono nabo balina bamusabye bamugamba oba okulagira ddala muno balina enkolagana n'abantu ba bulijjo balabe nga batta abantu abo ababadde mu kkooti y'amagye okuli Kano Besigye wamu n'abantu abalala. Nga lwaki tukoze emikolo gino gyolwaleero si gya lwaleero gyokka naye buli mwaka nga tugenda kutuuka ku nnaku z'omwezi 2 February tukola emikolo tugiyita Army Week. Ekigendererwa kyaffe kuweereza abantu kuzza buweereza mu bantu kubanga abantu aba bulijjo wananchi be bantu be tukola nabo emirimu gyaffe era tetusobola kukola emirimu gyaffe successfully nga tetubalina so nga tujjukira ffe ng'amagye tujjukira olunaku lwe twatandika olutalo nga tukulemberwa mukama waffe omuzira Ssabalwanyi Yoweri Kaguta Museveni nga bwe bakubeeka bamba nga batandika olutalo olw'okununula eggwanga lino okuva mu butwale oba obufuzi obwaliwo mu biseera ebyo naye tetusobola kujaganya oba kukuza olunaku lwaffe ffekka nga tetulina abantu ba bulijjo kubanga abantu ba bulijjo buli lunaku olukya ne tugenda ku mirimu gyaffe era tugikola n'abantu abo be batuwa support be batuwa information buli kimu tetusobola kubeerawo nga tetubalina ate n'emirimu gye tukola gy'eggwanga gy'abantu constitution etugamba mulimu gwaffe kukuuma ggwanga lyaffe abaanayinki baffe n'ebintu byabwe so betukolerera era be bakama baffe be batufuga n'olwekyo bwe tuba tujaguza olunaku lwaffe olukulu tuteekamu abo abantu kubanga they are the center of gravity nga UPDF tetusobola kubaawo nga tetubalina yensonga lwaki tujja ne tuzze buweereza gye bali ne tubayambako ne tukola obuyonjo kati nga bwolabye akatale kano kabadde kakyafu nnyo naye tugezezzaako nga bwe tusobola okulaba nti tulese abantu n'ebitundu byaffe bye tuwangaalira mwe tukola emirimu gyaffe nga biyonjosebwa. Nsaba Besigye bamugyeko emisango n'abasiba abamu be baasiba emisango egyo gy'okwekalakaasa naye afune eddembe lye ng'omuntu kuba naye Munnayuganda naffe tujja kuba basanyufu. Nga Bannayuganda waakiri baalukozengamu ekintu ekiyamba Bannayuganda kigenda obeerawo olubeerera oba okuzimbamu ng'oluguudo okuzimbamu eddwaliro ne biyamba Bannayuganda. Era ndiguudu ensonga y'abajja okujja mu bantu okulongoosa ebitundu tulowooza kyandibadde kisembeza ab'amagye mu bantu naye era si byebyo bye tusinga okwetaaga nga ffe Bannayuganda okugeza ekkooti ya Uganda yasaze negamba nti ebikwatagana n'abantu ba bulijjo okuwozesebwa mu kkooti z'amagye tekikyagwanira ekigwanidde wadde n'akatono ezikangalu kkooti okuvaayo zikwatira abantu ba bulijjo nga zibateeka mu makooti bye babateeka abantu ba bulijjo tebeegombanga okubeera b'amagye kati ate otandika omukyalenjinga ng'omutwala mu by'amagye byeyagaana olubereberye tekiba kirungi. Nze ngambanga amagye gakuza olunaku lwago gandibadde gekuba mu mutima ne gajjawo enkola y'okukwatanga abantu ba bulijjo okubatwala mu kkooti z'amagye ate ekirungi etteeka lirikkiriya ne constitution ya Uganda timpawo omuntu wa bulijjo anaayimiriranga mu kkooti yaki y'amagye ate ne Ssaabalamuzi yakyogedde luno nti kkooti z'amagye teziriiwo makubo matuufu kkooti z'amagye tezirina bukugu butuuka kuwozesa bannansi n'olw'ensonga eyo abakuza olunaku lwabwe beekuba emitima
bagondera okusaawo kw'ekkooti abantu ba bulijjo babajje mu makomera abadde bavunaanibwa babajje mu makooti g'amagye bateerwe mu kkooti ez'abantu ba bulijjo okusinga batulunyiza mu kkooti z'amagye beekube mu mitima ssebo olunaku lwabwe nze ndowooza kyekirowoozo kye nandibawadde era bannayuganda kye tusinga okuyaayaanira. Abantu ab'enjawulo abeetabye mu kulongoosa kuno okubadde Sir Samuel Lwandasa wamu n'abantu abasabye abantu b'emikono okulaba nga batumbula obuyonjo kizo bayambako okwewala endwadde ezitandise okukwata abantu ba bulijjo olw'obukyafu. Mukono Main Hospital era nebaza abakulu abakulembera eddwaliro lino kubanga baliko we balituusizza naffe we tutuukidde era tulabye ng'ekifaananyi tuzze kukwasiza wamu nabo olunaku luno olwaleero lubadde lwaffe n'abasirikale n'enzikiriza n'abantu bannamukono ab'enjawulo ababaddewo mu biti byabwe. Kale n'olw'ensonga eyo eddwaliro lyaffe lino ddungi nnyo neeyongera okusaba bannamukono okweyongera okukuuma eddwaliro lino naddala nga eddwaliro lino tosuula kapapula konna ate bataddewo ebifo by'oyinza okuteekamu ebipipa weebiri biteekeddwa omuteekeemu abantu temusuula bupapula bweru kisobozesa okuuma eddwaliro lyaffe. N'olaba omuntu katugambe oli mu takisi n'osuula ekikongoliro kya kasooli ebweru era nze nandisabye bannayuganda yonna gye mubeera tukole obuyonjo bw'olaba ekintu kyonna nga kivudde mu mmotoka nga kasasiro akasukiddwa ebweru w'emmotoka kubanga nze nkubiriza bannayuganda nti tokasuka ekintu ky'oliddemu oba olidde kasooli oba olidde muwogo oba olidde ejjuuniryo oba olidde menvuugo ebikuta biteeke mu takisi oba mu baasi naye tetusuula bisasiro bweru kituleetera okuuma eggwanga lyaffe nga liyonjo. Oba ogenze ku mukolo ndabye abantu nga bagenda ku mukolo osuddawo akaveera osuddawo akacupa kateeke mu nsawo yo akaveera kateeke mu nsawo kijja kuleetera eggwanga lyaffe nga kikendeeza ne ku ndwadde kikendeeza ku ndwadde zino zonna ezoogerwako ezirumbye eggwanga lyaffe endwadde ezitali zimu lwa Katonda n'ensi yange. Ngezaako nnyo olw'obuvunaanyizibwa obumpeebwa nze nga atwala ebyobuyonjo ngezaako nnyo okutuuka mu buli kifo pozzi kyenyinza okwogerako eri community bannaaye tulina obulwadde bwa mpox waali tannagenda tuleme kubuyita namusuna teryakuloga mukwano jangu tukujjanjabe tetugenda kugoba kubanga mpox atta. N'ekyokubiri kanjogereko ku Ebola waali Ebola ali muffe kubanga tukwata mu ngalo twegwa mu bifuba tugabana bintu bingi nnyo ne bannaffe ne twesanga nti tusiiga bangi ababa batulinaanye. Kyenyinza okukubiriza omuntu ali ku bbali eyo tunaabe engalo ne sabbuuni n'amazzi pozi oba osobola okufuna sanitizer naye tumukozese n'ekikulu kya byonna tunaabe engalo.